Ndi mutuuze mu katundu kano era ndi neighbor wa Pastor Apollo Munanura. Ndi wano okukubiriza abakkiriza banange wadde tuwuliriza enjiri tukola buli kimu naye tusobole n'okubaako kye tukola. Si kirungi nnyo wadde tuba tusaba Katonda tumusaba asobole okutukwasizaako awo ku kye tuba tukola. Tosobola kukeera ku makya n'ogamba nze ngenze mu kkanisa kusaba n'olowooza nti buli kyonna ky'ogenza okusaba kinaawanuka mu ggulu kigwe. Baako n'ekintu kyonna ky'okola then osabe Katonda akukwasizeeko akuwa amaanyi. Beera n'ekintu kyonna oba ky'otunda lundako oba obeere n'ente oba enkoko oba kyonna kyonna ky'oyina osabe Katonda aleete bakasitoma bajje bagule. Genda lima amatooke obeeko n'amatooke go gatwaleko mu katale saba Katonda asobole okukukwasizaako ekyo ky'oli mu kukola oba oli awo gwe ky'olowooza nti kitonotono asobole okukizaazisaamu. Tulekere awo enjiri ey'okugamba nti ntoola gy'oli nti binaawanuka bive mu ggulu. Bannange ne Bayibuli ekyogera nti omuntu oyina okukola oyina okubaako ky'okola era neegamba nti ataakolenga taalyenga.